Mute abagalwa abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 kansubira muli bulungi baddiya bange abalungi mwebale kubeera nga mwekuumirako. Leero njagala kubasomesa engeri abakyala gye baagala mmwe abasajja gye mulina okutambuza omukira. Omukazi wo ngeri ki gy'anyumirwamu ng'otambuza omukira, ngeri ki gy'ayagala. Eriwe tukolera nga ffe abakazi. Kyolina okubeera ng'otegeera nti abasajja mulina engeri ebintu gye mubikwatamu mu bukyamu. Mmwe mulowooza nti like okuzina omukazi olina kukonkona nkonkone mbolo lwagiwulira. Naye ng'ate ebiseera ebisinga buli emmana bw'ogikonkona obukonkonyi, omukyala tagenda kunyumirwa, tagenda kwagala byokola, ekimuleetera n'okubeera nti atuuka ekiseera nga takyayagala byakwezina. Not because tabyagala, but because tebimunyumira, tebimunyumira, oluusi bimuluma, kozi osanga omusajja nga yakula omukira nga muwanvu. Naye nga tasobola kwepimira mmana, ateekayo buteesi you know, nga hamarinza konkona bukonkonyi emmana gye mulaba, it's not something that is baseless, nti kiringa kituli ekitalina wekikoma, kiina wekikoma. Ekyo nzize nkyogera buli lunaku, ekituli ky'emmana kiina wekikoma. Kati gwe bw'ogusonsekayo ng'oguteesaayo fujjo ogenda mmulumya. Kati just imagine ng'omubiri gwo omuntu okimanyi bulungi nti tugenda kuzina, instead of omubiri gwo okubeera nga gukyamuka, ebirowoozo bitandika kulowooza ku pain gy'ogenda okureceivinga. Olowooza olinza okwesunga okuddamu okwegatta n'oyo omuntu, oba abamu mugenda omukazi n'akuwaako omulundi ogusooka n'owunzikanga ebintu byonna obyonoonye, omuzinisizza fujjo n'agamba omanyi nze sigenda kuddamu kwegatta n'omusajja ono, n'akwesonyiwa n'atadderamu ddala. Kakati tutuga ku ngeri gye tuzinamu omukyala. Omukazi w'oba oyagala okumuzina obulungi anyumirwe, awoomerwe omukira gwo, agutendereze, aguwaane. Ekisookera ddala inch 2 ku 3 ezisooka mu mmana y'omukyala, awo olina okubeera ng'ofuba nnyo. Inch 2 kuzisooka woba ofuba okubeera ng'ofokasinga. Muva ku bino kinaakukka by'abayigiriza, kubanga ekituufu kiri nti kinaakukka yonoonya obufumbo bw'abantu, ayonoonya kyennandise sex life y'abantu bangi. Olaba kinaakukka n'olowooza nti omukazi anyumirwa ebyo, si bye tunyumirwa. Bya jugujugujugujugujugu omuwuba n'omuzeeno n'omuwuba n'omuzeeri, si bye tunyumirwa. Oyo kinaakukka nabagamba nti bye bintu bye bakola nga waliwo camera, nga waliwo director, nga waliwo a lot of lights n'ebisigadde. Angle ya camera mattering engeri ekintu gy'okirabamu, and it's made for entertainment, it's made for excitement. Si bintu bya kuyigirako, tulabe birabo tubirekaawo. So inch 3 ku 2 ezisooka ne wabweru w'emmana bye bifo ebikyasinza okubaamu obwagazi. Kubanga obufo bwonna buli awo kujjako akafo kamu ketuyita akabojjambolo, ke kali eri emmana gy'ekoma. Kakati ate ako tujjera kakoonako, emmana oba ogizina yonna ogenda gikoonako. Naye bw'ona ayagala nti otandikire ku kabojjambolo ng'emmana tennaba kuyima bulungi na kuwoomerwa, agenda kwetamwa kubanga bigenda kukola ki? Kumuluma. So inch 2 zino ku 3 z'oba ofokasingako. Omukira nabagamba oguyingizaayo kitundu bw'oba waakayingira emmana y'omukyala. Gwe weewalanga nnyo okuyingira emmana y'omukazi n'ogiyingira bwe buku gwonna n'oguteekayo omulundi gumu n'otandika okumukoona. Teekayo just kitwe ne inchi ng'emu ku kitwawo, otandika okuzinisaako mpola mpola bw'oti. Omanyi lwaki nze nabagamba nti omusajja owa inch 3 asobola okumazisa omukazi ng'alina akasolo ka inch 3 ate n'amuwoomera nga kampi naye nga kamukolera, kyokka ate gwe alina akawanvu nga mukazi we akweraliikirira, kubanga tumanyi bakakozesa omulumya bulumi. So yingizaayo mpola mpola, fokasingako nnyo awo. Bwe tuvaawo waliwo ekintu kye mulowooza nti speed y'ensonga enkulu wano, nti oba ozina emmana olina tandikira mu speed, oba olina gizina speed omukazi anyumirwa, ozinisa fujjo. Nedda, emmana tetugizinisa fujjo, mpola mpola. Omanyi kye tuyita empola mpola, otandika mpola, rhythm yo bw'onaayiga okugicontrolling, oba bw'onaayiga nti wemba nnyimba oluyimba, for example, sigenda kutandika nga ngamba nedda. Piichi eyo ennene eyo oluusi bw'ogitandikiramu amamiro gano gajja kuluma. Batandika mpola mpola, then n'oyongeza bass, n'oyongeza ne bagenda mu alto, n'omala n'okkirira. N'enzina y'emmana bw'ebeera. Sooka mpola mpola ku kitwe wano, osooka ozineko kwawo mu inch 2 3 ng'emmana bwe yeepreparingira okubeera nga yeetereza ka supiidi na mpola. Simanyi ebintu bya mpola mpola mbyagala. Simanyi lwaki munyumirwa nnyo ebintu bya bukutu. Tandika mpola mpola, osooka wenyolereko awo, then otandike n'okusoma omubiri gw'omukazi.
omukazi alinza okuba tagenda kubuulira nti saagala speed gy'oziniramu oba saagala ngeri gy'onzinamu kubanga ekyo kiri nti tayagala kugamba tayagala kukulumya. Alinza olowooza bwe nabimugamba omusajja nga alinza okulowooza nti oba muyisaamu amaaso oba mutwala nga atamanyi bintu byakwezina kale ebintu ng'ebifaanagana ng'ebyo birinza okuba birina engeri gye bimutambulira obutali bulungi. So ki ky'okola nga ggwe bw'oba ozina omukyala ng'otaddeyo bulungi nnyo embolo yaffe? Waliwo kye tuyita grinding, ekyo nakisomesaako. Grinding nkitwalenga okwenyoola n'oteeka omukira munda n'omanya nti gutuuse kati n'otandika okwenyoola bwenyoozi nga si nti vaayo yingira vaayo yingira vaayo yingira abeera thrusting mu luzungu. Mu Luganda kyandibadde nga kuhamaringa era nakyo kya luzungu. Wulira bwe nvuya kyandibadde nga kukonkona oba dudududu like nfulumya nenyingira kyokka wali eri mu grinding ntuula nemmala nentandika okwekuubira ku mubiri gw'omuntu bwe nti ng'olwedde omukira ngutaddewa munda. So muyige okubeera ng'osobola okugrindinga omukazi bananga ako kawooma n'oba n'embolo nga nnene n'oba n'embolo nga mpanvu ne bw'oba n'embolo nga ntini tekayina gwe katakolera. Bino ebya bukupukupukupukupuku ebyo tetubikolera nnyo, tebikolera nnyo bakyala. Kati tudde ku mubiri gw'omukazi. Omubiri gw'omukazi oba kinandiyise body language ekyuka. Omukazi woba omuzina nga talina ddoboozi lyavaamu, tali like face ye eri emotionless, ali awo kitegeeza takufiiringa. Omukazi waba akuwulira ogenda mutunuulira mu face olabe nti alina engeri gy'agifunyemu era nga alina engeri gy'alebedde nga face eraga buwoomi nti ali kuwoomerwa. Omukazi w'omuzina n'abeera nga omusimbye nnyo omukira nti gumuluma yeesika ne bw'aba yeebase wansi nti ali mu commissionary lake. Omanyi ng'omuntu bw'aneepuulinga lake nga abigune ayiniguza akabina kati wayiniguza akabina abeera nga apoolinga we kitegeeza oli kunkoona nnyo kendeezaamuko oba vaayokko like oddeko ku ngulungulukokko. Omukazi w'oba omuzina n'abeera nga yeefunya like apushinga in akabina ke nti ali kwefunya kitegeeza yingira paka munda gusonseke paka munda mpulira ndi ready konkonayo. Kati ebyo byonna temusobola na binotisinga kubanga muba mufokasinze nnyo ku kasolo mufokasinze ku byammwe rather than ofokasinga ku mukyala. Nti gwe weerabira omukazi n'otandika kubeera nga weeroboozaako gwe wekka ofokasinze ku bibyo bikwatako weerabira nti nina ofokasinga ku mukyala wange ntegere byayagala ebimukolera n'ebitamukolera okitegeera munnange. So n'ekirala tuba tuvudde ku body language y'omukyala. Waliwo styles, waliwo positions eziri comfortable eri omukyala. For example kajiiko nabagambako commissioner oteeka piro wansi awo tulina style ekyendala awo. Mulonde ku styles obuli comfortable. Mulekerawo okuzina abakazi ng'omuzinisa style zino ezaakabye nnyo ezo tezikola nnyo makulu. Soma omubiri gwe era bw'onaakola ebintu ebyo mukazi wo buli ssaawa ajja kuba yeesunga okuyingira ekisenge mwekikeke kubanga bimuwoomera bimukolera bimunyumira naye ebintu ebikulumya oba toyagalira ddala. Nensigala nga nze Senga 5356 temwerabira kusubscribinga okulikinga n'okucommentinga. Omukama abanjagalira abankuumire temujjanga okwo bantu bange. Yeah.